Maziga biwoobe na miranga kw'ossa n'ennaku ekulukuta n'eyoza ne lumonde n'atukula efubutuka eri muwalajjana amanyikiddwa nga Rebecca Kukkiriza ng'abasinga mumanyi nga Chosen Becky akuyimbidde ennyimba nkuyanja. Mwana muwala ono wenjogerera ali mu ddwaliro ng'ali ne mutabani we apookya n'olumbe olumazeko ebbanga eriwera obumubala embiriizi. Wenjogerera kaakano Chosen Becky takyabitegeera, alina ensonga nkuyanja lwaki mutabani we ono amanyikiddwa nga Hirimu Kukkiriza amwagala okusinga ekintu ekirala kyonna kye wali otegedde ku dduniya. Rebecca Kukkiriza oba Chosen Becky omwana ono yamuzaala akyali muwala mutobeddu ng'atemera mu myaka egy'obukulu 16 gyokka, era okusinziira ku mboozi zazze ng'anyumya mutabani we ono yamufuula ekivume ku kyalo ng'akola nga ekyokulabirako ekibi ku kyalo eri abawala abalala, anti nga buli ayagala okubuulirira muwala we amugamba tobanga Kukkiriza, tobanga Rebecca eyazaalira ku luggya mu myaka emito ddala. N'agumira obuvume obwo bwonna n'akuza mutabani we ku myaka 16 nga taliiko kitaawe, yamukuza yekka, era omukwano gw'alina gy'ali yeeyiyiza erinnya, era bw'otankula sseŋŋende nunabulamu yonna n'ogimalayo. Hirimu ali omuntu omu yekka ku nsi nga ye mutabani wa Chosen Becky wenjogerera kaakano abadde akuliridde, era nga ne Chosen Becky naye akuliridde atemera mu myaka egy'obukulu 29 gyokka. Guli bwe gutyo anti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka 2000 njereere. Mutabani wa Chosen Becky yatandika okulwala omwaka guno nga gutandika omwezi ogwagatonnya, n'afuna obuzibu mu kussa era n'addusibwa mu ddwaliro eryali okumpi awo ne bagezaako okutaasa, era ku olwo Namugereka Ddunda yazza bibye. Omukulu ono omulwadde Chosen Becky amwagala okusinga ekintu kyonna ky'omanyi ku dduniya, era agamba ye mukwano gwe asinga. Yamukuza yekka nga taliiko kitaawe, era okumanya kitaawe yali yeekweka. Chosen Becky teyafuna na budde mutabani we okumutuuma linnya lya kika kyabwe, yamutuuma Kukkiriza erinnya lye ye kennyini ye nga Chosen Becky, era n'akula naye nga tafaayo. Wabula oluvannyuma ennyo waliwo omuvubuka eyavaayo n'ajja mu mawulire ng'amanyikiddwa nga Jagwe Ronald, n'agamba nti ye taata w'omwana wa Chosen Becky, era n'atutegeeza nga bwe baamumma akakisa okulaba ku mutabani we yadde omulabirira. Ebyo byonna Chosen Becky tebyamuyigula ttama, ne kabiite we gwalina ennaku zino amanyikiddwa nga Dictator Amir. Wabula wenjogerera kaakano omwana wa Chosen Becky alina olumbe lwe twataagala kwatuukiriza olumubala embiriizi olwamuleetedde okuzimba oluba, akamwa konna ne kazimba, assa bubi, era ssaawa yenna yeetaaga essaala y'oggwe wenna munnayuganda alina omutima ogulumirwa, alina omutima ogw'obuzadde. Osabire Hirimu ono Kukkiriza. Chosen Becky yatandika okuba endongo mu bitundutundu eby'e Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu, agenda otandika omanyikwa mu mwaka gwa 2017 olwo bamaneja be bali eri abasangibwa mu ssaza lya Beene ery'e Buddu, okwali omukulu amanyikiddwa nga Maneja Ronnie ne Kasimu Pro, ng'olwo bamuggyeko enjala bamukwasizza omukulu amanyikiddwa nga Nick Products, era ng'eno yali ekulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Joseph Kirangwa. Mu buufu obwo bwennyini yayambibwako omukulu amanyikiddwa nga Victor Kamenyo eyatta nte ng'asunansune, wabula era oluvannyuma ennyo baayawukana, buli omu n'akwata gage. Chosen Becky mukyala muyimbi mulungi, y'omu ku bakyala abayimbya eggono, wabula embeera gy'alimu kaakati yeetaaga essaalayo kuba kati kino kyalimu kimuli ddala kuggumba ku mutima. Namugereka Ddunda, wulira essaala z'Abannayuganda, gattako eya Kukkiriza Rebecca omuddu wo, osuuse mutabani we. Nze Omwana Soda, Export TV ku YouTube, TikTok Omwana Soda following ne Facebook. Ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.